Nkwaniriza nze Rubega Ibrahim Kasinga webale okunyumirwa ebyafaayo. Mukadde kano tugenda kubeera nga tulaba engeri musajja mukulu ono Kazoora ssaako ne banne Jebaayingira mu Ensiko. Nkutegeeza nti wettanire Ropa Free Mosquito Oil Repellent okusobola okubeera ng'omwesiiga ensiri tezijja kuluma naddala ggwe alwawo okwebaka. Okusinziira ku musajja mukulu ono Meja John Kazoora agamba nti essomo lye yayiga okuva mu kutulugunyizibwa aba UPC lyali nti ebbanga lyonna omuntu atulugunya abantu yabaleetera okubeera nga bafuna engeri gye bamulwanyisaamu. Nti era mu kkomekerera bano baasalawo nga kye balina okubeera nga bakola kwe kuyingira ensiko nabo bakwate emmundu basobola okulaba nga balwanyisa oyo yali abatulugunya. Benon Biraaro Abero Kalyejesa ateekako ne musajja mukulu ono Kazoora bakola omukago ne bategeeza nti oluvannyuma lw'emisomo gyabwe bagenda kuyingira struggle era ne bategeeza nti oyo yenna anaabalyamu olukwe oyo yenna anaabeera asigaddewo struggle bwe n'aba ewedde ajja kubeera nga musasula. Hannington Karuhanga ono ye yabategeeza nga bw'atajja kusobola kuyingira nsiko olw'ensonga nti yali omwana omulenzi omukulu era nga yali alina obuvunaanyizibwa obw'okulabirira famire. Nti wabula gavumenti ebbanga lyonna yabeeranga etegeeza nti abayeekera bano be baayitanga ba bandits bagenda kubeera nga babajjayo mu nsiko gye beekwese. Nti era Obote omulundi gumu bwe yali Kuraale mu kitundu eky'Enjeru mu Jjuuni wa 1982 yakuutira abantu okubeera nga tebakkiriza birowoozo by'aba bandits abo abali mu nsiko era n'ategeeza nti tebagezaako kukirowooza nti abantu abo basobola okugyako gavumenti ya UPC. Ate bo baminisita okwali Sam Mugwisa, Chris Lwakasiisi ne Peter Otayi nga kw'otadde ne Luwuliza Kirunda bagendanga maaso n'okutegeeza buli kaseera nti abayeekera abo bagenda kubasesebbulirayo mu nsiko. Gavumenti yali eteebereza nti aba DP bakolagana n'abayeekera bano era Obote yategeeza mu 1982 nti tewali muntu wa DP yenna ayinza kukyegaana nti bakolagana n'abayeekera oluvannyuma lw'abayeekera abali basoba 5 bwe baasangibwa mu nkambi yaabwe eyali ekubiddwa enswanjere kyokka ng'ekitundu kino DP yali esingayo okuba n'obuwagizi obw'amaanyi. Wano Obote nga bwe yasinzira n'ategeeza nti abayeekera tebasobola kubeera eyo ne wabulawo omuntu yenna avaayo okubaloopa era nga kino kye kyali kiraga nti bano bakolaganira wamu. Minisita w'ebyobulimi ssaako n'ebibira Sam Mugwisa ng'ono yali awanguddwa mu kalulu ka Mubende North East nga wabula UPC yasobola okubeera ng'ebba akalulu kano ono yavaayo n'ategeeza ebbanga lyonna. Ono y'ebiseera bye bisinga obungi kampeyini ye yali yakubeera ng'ayogerera abakwata mmundu bano mu kifo ky'okubeera ng'agenda mu maaso n'okutambuza enteekateeka za gavumenti ez'ebyobulimi. Nti ono Kulaalizizi yakubanga yajjangayo pisito bw'agiraga abantu nga bw'abategeeza nti tewali muntu yenna ayinza kubeera ng'akangakanga okujja ku gavumenti. Yadde ng'abantu bano bagenda maaso n'okubeera nga batiisatiisa abayeekera wabula musajja mukulu ono Kazoora agamba nti tewaaliwo okukyukakyuka mu ndowooza yaabwe ey'okuyingira ensiko okulwanirira eddembe ly'obuntu teekako n'enfuga eya ssemateeka. Nti weewaawo kyali kizibu nnyo bano okubeera nga bafuna omuntu gwe boogerezeganya naye okuba nga abayingiza ensiko olw'ensonga nti ensonga y'okuyingiza abantu ensiko yali nga yakyama nnyo. Nti wabula nga wabula ennaku 2 bano bamaliriza ebibuuzo byabwe muganda wa Biraaro omukulu yajja n'abategeeza nga bwe yafunye omuntu asobola okubeera nga abatwala mu nsiko. Ekyokubanga bano baali bakoze bulungi kosuwaka waabwe nga bamuyise baali tebalina kweraliikirira kwonna nti ebibuuzo bagenda kubiggwa era nga tewali nsonga yonna lwaki basigalawo nga tebalina kye bakola ng'ebibuuzo biwedde. Oluvannyuma lwa musajja mukulu ono Meja John Kazoora nga amaliriza ebibuuzo bye yagenda n'abeera ku fulaati ya sisita we Lois ku South Street. Ate Biraaro ye yabeera wa kojjaawe Francis Guleme eyali abeera e Nakasero ate Abel Kalyejesa ye yagenda n'abeera ne mukwano gwe. Bano baasisinkananga mu bufoofoofu obw'enjawulo okubeera nga bateekateeka engeri gye bayingiramu ensiko. Era Kazoora ono yawandiikira bazadde b'ebbaluwa nga bategeeza engeri gavumenti ya UPC gy'egenze maaso n'okubeera ng'emutamamu n'engeri gy'emunyigirizzaamu era n'abategeeza nti kino kimuleetedde okubeera ng'agenda okutataaganya enteekateeka za gavumenti. Sisita wa Kazoora gwe bayita Catherine ye yali agenda e Rutooma era n'atwala ebbaluwa eno. Kyaddaaki nti olunaku lwatuuka bano ne bakkiriziganya okubeera nga basisinkana ewa muganda wa musajja mukulu ono Kazoora gwe bayita Louis
ng'era baasisinkana ku South Street essaawa zaali emu ez'okumakya. Bano bakkaanya nti omuntu atasobole kubeerawo ku ssaawa emu ey'okumakya yajja okubeera ng'abaliddemu olukwe. Tiwabula ekiro ky'olunaku olwo, Sserwano Kaboggolwa ng'ono ye Director wa Military Intelligence yakyalirako muganda wa musajja mukulu ono Kazoora. Musajja mukulu ono Sserwano okufaananako nga bazadde ba Kazoora naye yali muwagizi wa UPC lukulwe. Nti kyokka ng'ebyo bitadde ku mabbali ne kazini wa musajja mukulu ono David Mirama eyali awa gavumenti enteekateeka z'abayizi ze baalinga balina ku ssettendekero Makerere naye n'ajja ekiro n'akimala mu maka ga sisita wa musajja mukulu ono Kazoora. Kazoora olw'okuba nti yali alina okkeera ku makya okuyingira Ensiko yafunawo emboozi gy'alimbalimba abakulu bano n'abategeeza ng'enkeera ku makya w'alina okkeera ennyo okubeera ng'agenda gye yafunye omulimu mu kitundu eky'Embalala. Yali alina okukeera ewaka n'ensawo ye ennene nti wabula ekirungi ekyamuyamba David yali anywedde nnyo omwenge ekiro ekyo era obudde obw'okumakya we bwatuukira ng'akyebase. Abero Kalyegesa yatuuka ewa sisita wa Kazoora essaawa zaali 12:45 ez'okumakya. Essaawa zaagenda okuwera 1:05 nga ye musajja mukulu Biraaro tannaba kubeera ng'atuuka. Bano baasalawo kubeera nga batambula bamuleke wabula babeera bakkirira amadaala ne bamusanga nga naye ayambuka ne yeewuunya nnyo kubeera nga bano babadde bamulese. Yababuuza obanga ddala kituufu babadde bakitegeeza nti bali mu kumuleka nabo ne bamuddamu ne bamugamba nti kye babadde bakkiriziganyizza okukola. Nti okuva ku South Street bano baatambula ne bayita ku Old Kampala wabula nga bonna baali batidde muli mu mutima. Bano buli gwe baalabanga baali balowooza nti abategedde nti bagenda mu nsiko. Bano bwe batyo baatambula ne bayita mu kikajjo emabega wa Old Kampala ng'era ekkubo lye bayitamu Biraaro ono ye yali amaze okubeera ng'aliyitamu mu nnaku ez'emabega. Bwe batyo bano baatuuka e Nankulabye ne bagenda ku nnyumba ya Margaret Businje Lwakanejere. Nti eno baasangayo abavubuka bana okwali John Buzirayo ne Kenneth Galiyo eyali accountant mu Uganda Commercial Bank. Bano oluvannyuma baakitegeera nti abantu bano abaali bazze okubanona kwe kwali Benjamin Muhanguzi Dampa, Tekako Kashenka ne Tofa Agaba. Bano babanyumiza emboozi ezikwatagana ku nsiko ne baddamu amaanyi n'okwagala okugenda ng'obudde bukyali. Wabula babategeeza nti bagira balindako era olunaku olw'enkera we lwatuuka bano ne bagenda okwekenneenya ekkubo. Bano baali bavuga akamotoka aka kyenvu aka pick-up nga kigambibwa nti Museveni ne Elia Kategaya ke baali bakozesa mu kampeyini za UPM. Bano baasigala mu nnyumba ya Businje nga bakuba amatatu era olunaku olw'enkera we lwatuuka Benjamin ne banne ne bakomawo ne babategeeza nti ekkubo mu balina okuyita si ddungi kubanga mulimu ab'amagye bangi. Era nga kino kitegeeza nti bano baali baakusigala nga bakyali mu nnyumba eno okumala wiiki nnamba. Nti wabula akawungeezi k'olunaku lumu bano bajja ne babategeeza nti kakati ekkubo ddungi basobola okugenda. Bano bwe batyo baalinya ku pick-up ne beeyongerayo paka Kawempe. Bwe baatuuka e Kawempe ne bakwata ekkubo erikwata ettula. Kyokka era kyagenda maaso n'okutegerekeka mu maaso eyo nti ekkubo lye bakutte si ddungi ne basalawo okubeera nga badda emabega. Basajja bakulu bano Kazoora ne banne essuubi lyali libaweddemu nga n'ekyagala kigenda kikendeera. Wabula abaali babatwala nabo baakiraba. Wabula kye baakola kwe kubaggyako ensawo zaabwe nga bano tebannaba kubeera nga baggwamu ekyagala okuyingira ensiko. Babasaba okubeera nga badda mu maka gaabwe nti era bajja kubaddira mu bwangu bw'ekitalo akaseera akatuufu nga katuuse. Ono bw'atyo yaddayo ku fulaati ya sisita we ng'ajinzejinze emboozi ey'okubagamba nti yabadde agenze Mbalala kufuna mulimu. Wabula ono olwatuuka sisita we n'amutegeeza nga maama we bwe yali azze ku bigere ku lunaku olwo lwennyini ono lwe yali avuddewo ng'azze n'ebbaluwa gye yali abawandiikidde. Oluvannyuma lwa wiiki nnamba bano baafuna obubaka nga bubategeeza okuddamu okusisinkana ku nnyumba ya Birungi Nankulabye. Bano ewa Birungi nabo baamalawo wiiki endala nnamba nga beebaka ku mufaliso wansi nti era omufaliso ono ye yagugabananga ne Biraaro ate Kalyegesa ye ogugwo yagugabananga ne Galiyo. Olunaku lumu ssaawa zaali nnya ez'okumakya
Webale kunyumirwa byafaayo naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka n'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Zirubega Ibrahim Kasinga nkwebaza jogenda maaso n'okubeera ng'okwasaganyako kujjukiza nti gwatera okutambula n'ogendako mu Eastern Region oba mu Mbale kozesa Hilltop View Hotel pereza yaabwe ya mulembe ate nga tebakolagana na mwenge. Billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Era bano ne baddamu ne bateekebwa ku pick-up eya yero era ng'abantu be bamu ababavuga ku mulundi gule ne babavuga okubeera nga bayita mu kawempe ne bakomekereza nga batuuse wakati wa kawempe n'ettula. Bano bagenda okwekenneenya nga mayumba agali ku mabbali g'ekkubo galabika abantu baagadduseemu ng'era ekitundu kyonna kijjudde ebisigo ssaako n'ebikuta by'emiyembe. Bano mu kwegeyaamu bakomekerera bagamba nti walibaawo ekibinja ky'abamagye abaali emiyembe egyo era bano bagenda okwetegereza nga balibanga bali mu buzibu olw'ensonga nti amagye galibanga gaali gasazeeko ekitundu ekyo. Tofa ye yali avuga emmotoka eno n'abuuza oba waliwo omuntu omulala yenna asobola okuvuga. Galiyo yategeeza nti yasobolera ddala obulungi okuvuga. Tofa yategeeza nti agenda kuvaamu atambula atuuke ku maaso alabe ekiriyo era bano bwe bawulira amasasi bakyuse emmotoka baddeyo. Wabula Galiyo yalemererwa okubeera ng'akola U-turn olw'ensonga nti yali akankana ekyaleetera Tofa okuddamu okujja n'abeera ng'atuula mu mutto gwa driver n'abeera ng'abavuga ne bakwata ekkubo eddala nga boolekera Kampala mu kwongera okubuzaabuza singa babeera bagobereddwa. Bano bwe batyo mu kuvuga baddamu ne bakwata ekkubo eddala wabula ng'ekkubo lino lye baakwata lyabasuula mu baamagye ga gavumenti aba UNRA. Bano baali bakubye roadblock mu kitundu eky'Empereerwe nti era roadblock eno yaliko abamagye kumpi nga buli sayidi kuliko abamagye 12. Bano baali tebalina kyamaanyi kye bayinza kukola wabula nga kye baali tebamanyi nti dampa ateekako ne banne baali bakwese grenades mu nsawo zaabwe. Ekyokubanga bano baali bamanyi kye batwala bwe baali beeteefuteefu okubeera nga badduka tiwabula abamagye bano bababuuza mu Luswayiri nti be baani. Bano ne babaddamu mu Luzungu nga babategeeza nti bayize okuva ku ssettendekero Makerere era bwe batyo ne bawaayo identity cards zaabwe. Bano bababuuza lwaki bambadde ebijaketi ebiwanvu era luddawa gye bava wabula bano ne babaddamu ne babategeeza nti baali bava mu kuziika omu ku muyizi munnaabwe yali afudde. Tofe yali alina sigala yagjayo omunwe n'abeera ng'agukoleeza era kwe kubuuza omusirikale oba ng'amuwa ku sigala. Omusirikale teyalonzalonza yakwata sigala era bwe batyo bano ne beeyongerayo. Nti wabula nga wayiseewo ekiseera bano nga bayingidde ensiko baanyigira bannaabwe bwe babategeeza nti baali balina grenades mu mmotoka omwo. Bano ne bategeeza nti grenades zibakutulika ne zibatta ne watabaawo muntu yenna ategeera nti bano baali bagenda mu struggle. Kazoora wabula agamba nti kyewuunyisa nnyo okubeera nti Tofa agaba emirimu gyonna gye yakola baamutuusa ku ddaala ly'obwammeeja nga n'amagye yagavaamu dda. Bano bwe batyo baasobola okuddayo mu maka ga birungi era ne balindako omulundi omulala gwe balina okusimbulirako okugenda mu nsiko. Ti ku lunaku lwe baasimbula waali wayiseewo kumpi wiiki nga nnamba. Bano beegattibwako omuvubuka eyali akyali omuto nga ye Apollo Mupenzi nga kigambibwa nti ono yali muganda wa Fred Regime omuto. Bano baasimbula ku ssaawa zaali 12 ez'olweggulo era bwe baatuuka ku main gate ya Makerere University baasisinkana abamu ku bannaabwe be baasomanga nabo okwali Dani Mugisha Kyakanga. Tono yabakubira kajjambo ne beeyongerayo wabula nga tayinza na kuteebereza kibano kye baliko. Ti ku mulundi guno baatambula bulungi ne batuuka gye baali balaga era nga mu kuvuga emmotoka baatuuka ku nkulungo y'e Matugga ku luguudo lw'Ebombo ssaawa yali emu n'ekitundu. Nti wano
basobola okubeera nga babajja ku mmotoka era dampa ne toofa ne babategeeza bano batambule nga boolekera ku sayidi y'Ensiko tibagenda kusangayo abantu abagenda okubeera nga babaaniriza. Bano bo bwe batyo ne bakyusa ne baddayo e Kampala. Nti wabulayo ebirungi Lwakanejjera oluvannyuma yattibwa nga baamutta kubeera nti yali akweka abayeekera. Bano bwe batyo baatambula n'emigugu gyabwe omwali ebikozesebwa okugeza ng'eddagala, sabbuuni teekako n'omunnyo. Bano baatambulira kumpi essaawa zaali 4 nnamba naye nga tebalina muntu yenna gwe balaba. Abaali babakulembeddemu nga be babalagirira gye balaga nabo balabika baali basobeddwa ewaka ne mu kibira ng'ekkubo tebakyalitegeera. Nga buli kaseera baabeeranga bagamba osanga enkambi yasenguse. Bano bwe baatuuka ku muddo ogwali gwakula ennyo mu nsiko, mupenzi n'ategeeza Kasheka nti ekifo kino engeri omuddo gye gwakula ennyo bayinza okwekanga nga balinnye ku mayinzi zaabwe bennyini ze baatega. Kazoora ne banne baatya nnyo bwe baawulira nti mayinzi bwe ziri mu kitundu ekyo ezaali zitegeddwa ate nga mu kusooka baali baziwuliddeko engeri gye zaayisaamu amagye ga gavumenti. Olwo mu budde obw'ekiro kumpi ssaawa nga 6 bano baali batambula ne basanga akayumba akatono nga kalabika ng'omutali bantu nga kano baakasanga nga wakava ematugga. Nti wabula nga bw'otunula mu bumooli kiraga lwatu nti munda mulimu ekitangaala ekyakataala akatono bakayite katadooba. Mupenzi yakonkona ku luggi, munda mwalimu omusajja yayogera mu Luganda nga babuuza nti baani abo. Nti bano baalwawo akaseera nga buli omu ali mu kwefuula atawulira bulungi munne byayogera, wabula kyaddaaki omuzeeyi yamala n'abeera nga aggulawo. Nga bwe yaggulawo bano baamutegeeza bulungi nnyo nti bali mu kunoonya nkambi y'abayeekera ba NRA. Musajja mukulu ono yakkiriza okubeera nga abatwala kyokka ng'okubatwala yasooka kubabuuza 4 na 5 ng'ogasseeko n'okubabuuza komanda ki gwe bamanyi mu bayeekera. Nti singa omusajja ono yali mulabe ng'ali ku ludda lwa gavumenti yali agenda kubatwala butereevu mu nkambi za UNRA. Nti wabula ono yasobola okubeera nga abatwala era nga baatambulira kumpi essaawa nnamba okutuuka ku nnyumba ennene n'abategeeza okubeera nga bayingira era bwe batyo ne batuula ne babagamba balinde. Bano baalinda okumala eddakiika nga 30. Nti mupenzi yeeyongerayo ne musajja mukulu ono yali abaleese teekako n'abamu ku bantu abalala. Nti ssaawa zaagenda okuwera 7 ogw'ekiro bano baakomawo nga balina abasajja balala 6 baali balina emmundu nga bwe batyo bano beetooloola ennyumba. Kyaddaaki bano babategeeza okubeera nga batambula era nga baatambulira eddakiika endala 30 kumpi ne batuuka ku mulyango oguyingira mu kibira eyali Kotagaadi. Nti enkambi eno gye baatuukirako ye ya Black Bomber Unit era ng'olwatuuka ne bababuuza nti bano be baani era bali bameka. Oluvannyuma lwa bano okubeera nga bennyonnyondeko babakkiriza okubeera nga bayingira enkambi ng'era kyabatwalira essaawa zawerera ddala 8 ng'era guno gwali mwezi gwa 5 mu 1982.